Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampizana badawa mwina balamusiza nnyo. Aboluganda tukyali ku nsonga yaffe ey'okumanya munnansi n'obuvunanyizibwa bwe ku nsi ye awamu n'omutuuze mu nsi era nga tuli ku kitundu kya 7. Olwaliro nga nze tubeere nga twogera ku nsobi ezo ze tuli mu kukola ffe aba generation eno eriwo olwaleero. Jjukira nakulaze ensobi ezaakolebwa bakadde baffe ezo ezaatuviiramu emiranga n'ebiwoobe n'ebizibu bye tutubiddemu olwaleero mu nsi yaffe Uganda. Jjukira nti mu biseera ebyo bakadde baffe bakolera ensobi eyo waaliwo omukulembeze gwayitanga Dr. Apollo Milton Obote. Yagezaako okulabula bajjajja baffe ne bakitaffe ne batamuwuliriza. Yabagamba nti bannange omuntu gwe mwesize ali mu kubakozesa okunnwanyisa temumumanyi. Naye nze abaddeko naye akaseera ke mbaddeko naye mutegeera bulungi omuntu ono alina gye yava. Omuganda agamba nti nantabulirwa yasaabala bwato bwa bbumba. Bajjajjaffe baababulirira ku kizibu kye bali basembeza naye basajja battu ne bakazi battu tebaamanya. Olw'okuba baali bakooye nga balabira ddala nti Apollo Milton Obote ye mubi asingayo mu nsi eno, tebaamanya nti ate basembeza omubi asinga atalifuna musika. Bwe baasembeza nga balowooza nti yazze okununula eggwanga Uganda, ne bamwegattako ne bamuwanga emmere ne bamuwa ebyokulya ne bawaayo abaana baabwe ne battibwa. Kumbe baluwanirira omuntu azze okunoonya ebibye, azze okusangulawo ekifaananyi kya Apollo Milton Obote nti yali mubi olwatuteerewo ekikye, era nga n'olwaleero yeewaana agamba nti ayagala aleko ebyafaayo abeere ng'omusajja ayogerwako eyali eyasinga okubeera omubi ennyo. Essaawa zino twali tusoma kubahitira, twali tusoma ku bantu abaali abazibu ennyo naye nga ye tannayogerwako kuba akyaliwo mulamu. Ayagala akola erinnya okusinga kubahitira abaafa edda. Kinsonga lwaki akola bino byakola si lwakuba nti tabimanyi, abikola anoonya linnya nti waakiri lyamulema okukola mu bulungi kaalikole mu bubi. Essaawa eno bajjajjaffe tubanenya tebaatuleetera ekizibu, naye ate nabo baali beenunula kubanga ate yaliwo nabo bagamba nti yali abayisizza si bulungi. Kitegeeza nti naffe bwe twategedde tulina okuwenera okwerwanako obutya bwe tulina okwenunula tumanye nti ffe twakitegedde bukyali. Mutegeera bulungi omuntu ono alina gye yava. Naye kyemukola olwaleero ensobi ebyo gye muli mu kukola ebizibu ebigenda givaamu abaana bamwe bagenda obigabana. Bakadde baffe tebaawuliriza munnange. Bo bwe baawulira nga yogera bw'atyo baalowooza nti awaatuuse kati agonza apondoose bangera gikumamu muliro. Olw'okuba nti baali bamaze okulimbibwa ng'emitima gyabwe gimaze okutebenkera mu kirimbo ekyabalimbibwa. Olw'obwagazi obungi bwe balina ku nsi yaabwe n'obulumi obungi ennyo kasita baalimbibwa nti ensi yammwe yatundibwa, mulina kulwana kuginunula, Amini yagiguza Abawarabu. Kati uli omutima gw'ensi abakadde baffe baali balina, obumalirivu bwe baalina ne bakkiriza okufa n'okufiirwa abaana baabwe n'okufiirwa ebyobugagga ku lw'okununula ensi yaabwe. Tebaamanya nti bali mu kulwana kuziika nsi yaabwe. Ffe tuzze ne tukitegeera nti bakadde baffe ensi yaffe mwagiziika nga bo tebaamanya nga bakikola. Oba okitegeera. Era abajjajja baffe abafudde emyaka 10 emabega abamu bo bafudde bakitegedde nti Obote yabagamba mazima okutuusa ku bye balabyeko. Kati ate bakitaffe abakyaliwo bo abamu olwaleero tulina ebibuuzo bye tubabuuza ansa ne zibabula ne bakaaba bukaabi. Oba okitegeera. Nze lumu nyina mukadde wange omu ku bakadde bange gwe nabuuza ne mugamba muzeeyi njagala otunuulire. Abannayuganda bawambibwa ne babuzibwawo obutaddamu kulabikako ku nsi ng'ate bali mu nsi yaabwe, era nga n'abavunaanyizibwa ku kubawamba tebali lwedde kutubuulira wa bannaffe gye baalaga. Ne mugamba abavubuka abali mu myaka gy'abatabani bammwe bawambibwa ne batwalibwa mu torture chambers ne babatulugunya ne babakola buli kyambyone kyonna. Abamu baliyo nga tebakyalina maaso, abalala enjala tebukyali mbigere, abalala baalemala, abalala baabalaawa tebakyasobola kubeera n'abakyala baabwe. Ne mubuuza amazima gye gino emirembe gye mwalwanirira mu nsi yaffe. Ne mugamba bawamba abaana ne babasiba nga tebalina musango.
ne bagano batwala mu kooti okubagulako emisango bawoze gibasinge babasalire ne babaletanga kulambula ku kooti z'amajenga babazaayo ne muga tunuulira Olivia Lutaya mugerageranye ne muwalawo mwanyina zanzirako nga yego baawambaye Olivia Lutaya olwaleero peyini eyo gy'owulira maama wo Olivia Lutaya gy'awulira ne muga tunuulira bamachete essaawa eno benkana n'abaana boolina tunula mu batabani bo nga ye machete essaawa eno abuze okumala emyaka 3 ng'ali mu kkomera talina musango peyini gy'owulira taata wa machete wanyina ye peyini gy'awulira ne mugamba egyo gy'emirembe gye baatuyimbisanga nga tukyali bato mu ssomero gye twasomeranga ti Museveni yaleeta emirembe ne mugamba ebyo bye mwewaanyangamu nti yabaleetera otulo omwebaka ne mubuuza goloza maama wa Olivia Lutaya amazima yeebaka oyinza omubalamu bwe baleetera otulo ne mugamba famire ya Kibalama John Bosco beebaka oyinza obanyumiza ebyo mu babaleetera otulo ne mubuuza tulo kituno otulimu n'okubula kw'abantu ebibuuzo byasukka ku mukadde wange nantunuulira n'atulika n'akaaba nga talina kyakunziramu n'aŋŋamba ekigambo kimu n'aŋŋamba mwana wange nyina ennaku olw'ebintu by'ombuuzizza amazima gali nti ebyo si bye baatusuubiza era tetwamanya n'aŋŋamba teriyo munnansi musiru yenna yalikiriza kulwana kufiirwa baana be na bulamu bwe na bugagga bwe ng'alwana kuleeta mbeera eno mu nsi n'agamba tetwakimanya baatusuubiza birala ne byetulaba birala n'aŋŋamba naye ekimpadde essanyu eki okuba nti ate abaana baffe mutegedde ensobi zaffe ze twakola n'agamba temukola ensobi gye twakola Katonda kabayambe ne mutegeera nti ffe twakola nsobi mmwe temugikola kyava mbuuza n'agamba bavubuka banno obagamba ki ng'omusajja yalimba kitaabwe ne bajjajja baabwe ne mukeera ng'olwaleero after 40 years nga n'abaana be tuzadde akyasobola obbalimba era ne basigala ne bamwegattako ne bamuwuliriza n'agamba abo bawa magezi ki ansa yambula ey'okumuddamu ne mugamba kati nkugambe ki ne mugamba ddala bwe kiba nti oli yabalimba mmwe mu biseera byammwe nga temunnalaba ku byakoze naye ate ggwe alabyeko ku byakoze bakulimba batya n'okkiriza kiki kye bakulimba kibagenda okukukolera ekibaleme mu myaka 40 tebagenda kikola omwaka ogujja era namugamba nti muzeeyi ndabira ddala nga mu Uganda mulimu bannayuganda nga bw'ogatta bw'okuŋŋaanya obwongo bwaffe abamu bwe tulina nga tewenkana wadde bwina asobola okujjuza akasaanikira ka bbayi ka peeni kyekigambo kye namuddamu kuba nange ansa yambula ebyo yemu ku nsobi ze tuli mu kukola olwaleero omusajja yalimba bakadde baffe ne bajjajja baffe nga tebannalaba ku biki byagenda kukola ne balwana ne bamuleeta mu buyinza ne balaba ku byakoze nga byawukana ku byabalimba ajja atya naawe leero naddamu n'akulimba baganda baffe banyigiriziddwa ne baggwamu essuubi ly'okununula ensi yaabwe ne batuuka okulaba ng'ebitakyasoboka bangi abamu bafumye ne ku ggwanga ne bagendako ebweru w'eggwanga balabe oba oli awo embeera eneetereeramukko n'ebweru gye balaze ne bigaana ne baddayo e Uganda n'atuuka e Uganda nga Uganda takyagitegeera atunula ku left nga nzikiza right nzikiza emabega wakutte nga mu maaso sitaani akumyeyo ekyoto ky'omuliro nga bw'osinzire nawali enzikiza ensi gye kukwatidde ng'olaba okwamye tolina kiddako olengera ekifaanana ekitangaala mu maaso go oba okitegeera n'otambula ng'olowooza ogenze ku kitangaala kumbe ekitangaala ky'olaba waliwo ekyoto ky'omuliro w'osalira bw'oti oba omaze okwokya oba okitegeera baganda baffe bangi abaali nga ku kyeyo nga bali solid nga bannankyukakyuka bamaanyi bamalirivu biboogera nga bigatta ku nsi olwaleero badde ewaka ensi bwe yabasobera ne batambula nga boolekera gye babalaga nga awali ekitangaala bafundikira bagudde mu kyoto nga kati baayokya bangi mubali ewaka mu bayimbi b'eggwanga mu bapresenta bazi radios mu bana ba comedians nga bonna ensi yabaddugalirira ne basigala nga we balengeranga ekitangaala we wali ekyoto sitaani kye yakuma waategedde gwe bw'olaba eno nga biganye nga bakugamba nti wali eriyo
kwata kaawo naawe ogenda ogoba akatangala kwolengera kumba ogenda kugwa mu muliro ffe bwe twalinga mu kyalo nga tukyatta enswa abakulira mu kyalo mubimanyi twagendanga ekisanyi tukisayirako nga tusayirako feesi ne tukireka mu kabira mu kazikiza era nga bwe tujja ekiro omuliro tugukuma eno we twasaaye n'osima ekinnya kye bayita envubo omuliro n'ogukuma wabbali w'envubo enswa bwe yavanga mu kiswa olwokuba kiba kikutte enzikiza yaddukanga ejja eno gyerengera ekitangaala kumbe muliro nga n'okusala obusaze etuuke wano ali omuliro guno ogwaka waliwo ekinnya gye bayita envubo nga mweyina okugwa egwa mu nvubo nga tinatuuka na wali kitangaala bwetyo bwe twakwatanga enswa essaawa eno ne bannaffe abamu mu Uganda baabateganga nswa abantu baweddemu essuubi abamu ne batuuka n'okutuuma abaana amannya gaabo be balaba abali mu bifo eby'amaanyi mu gavumenti oba oliawo enkya omwana wange bw'anaamala okusoma n'atwala certificate ye n'agibba ku mmeeza y'omusajja n'asoma ng'alabako erinnya erifaanana n'amannya gaabwe ajja muwa omulimu n'afundikira nga omwana mutumye erinnya eritali lya kika kye n'amutuuma erinnya lyabo balaba mu bifo ebinene mu gavumenti nga yeerabidde nti enkya gavumenti egenda kukyuka ate oba oliawo erinnya limufuukira ekizibu yeeyo embeera gye tulimu mu Uganda eyo nno nsobi nnene gye tuli mu kukola abaana baffe gye bagenda okutwevuma enkya muteekewo amaaso aga tekiri wala mpozi nga twerwanyeeko oba okitegeera n'olwekyo baganda bange eyo nsobi nnene nnyo gye tuli mu kukola olwaleero kino njagala kukigamba baganda bange abalina amannya agafaanana abafuga ensi olwaleero mujjukire nti kabinja k'abantu batono nnyo abawamba ensi yaffe namisango Olive Kamyajuzi yabogeranga nti bali 3.3 naye be bafaanaganya nabo amannya regioni nnamba eweramu abantu obukadde 7 oba kitegeera baganda baffe temulimbibwa ne musirika busirisi nga mulaba ebikolobero ebikolebwa ku bannayuganda bannammwe ne musirika busirisi mutavaayo kubivumirira kubyogerako ono omusajja asobola mu bbawo akalembereza ekyakikolanga akakodyo ng'akigenderedde gwolooza lwaki bwolaba pasenteji y'abantu abawambibwa n'abali mu makomera be basiba olw'ebyobufuzi lwaki pasenteji yaabwe 95% amannya gaabwe ga regioni emu ekyakikola kigenderedde mwe mulowooze nti muli bulungi nnyo abaagala nnyo kituuke kibaleetere n'okusirika obutayogera ku nsobi ezo ezigenda mu maaso ku bannayuganda bannammwe nga mwe mulowooza muli bulungi kuba ye abalaze nti amwe muli bantu bange sibalinaako obuzibu kanfaafagane ne bano asobole okusigala ng'akyalina obuwagizi bwammwe mbasaba mubeere ng'abakristo bagenda mu maaso ga faaza okwenenya n'agamba sitaani mwegaana n'ebikolwa bye mbyegaana bannange baganda baffe mwegaana ebikolobera ebikolebwa ku bannayuganda olwaleero nga bikolebwa abo abali mu bufuzi abali mu buyinza enkya abantu bagenda bibavunaana nga balowooza mmwe bamu nabo mulina okuvaayo ng'obudde bukyali ne mubyegaana nga bannange abo babikola ku lwabwe iffe naffe tubivumirira naye bwe muneegatta kuba bikola awamu n'ekyo nga temulina kye mufunamu bo be bafunamu era be balya be basanyuka be bali obulungi kubanga suubira nti mwenna abalina amannya agafaanana agaabo agatufuga nti mwenna muli bulungi bangi tulina mu wano ku kyeyo nga tubonaabona ffenna nammwe omusajja tabalimbalimba okubawa akalembereza n'abange wammwe teriizi drone ziwamba bantu zonna ne zibeera mu central ne kibaleeta okusirika obutavumirira bikolwa bituusibwa ku bantu ba central ekyobukulembeze bwe bunaakyuka nga mwasirikira abakozi b'ebikolobero nga bafaananya nammwe amannya omuntu ajja tuuka enkyakusongemu nga mutabani wa Kibalama bamugamba nti eyakulira ekikwekweto ky'okubuza kitaawo baali bamuyita gundi ng'erinnya lifaanagana ddala eriryo
omwana wa kibalamu omusinkane akulabe ng'omutemu naye nga musajja wattu tobimanyi nako tomanyi nagye byabeererawo enkyo osinkana abaana ba Kanatta Muhammad osinkana abaana baddamulira nga bawulira amannya go gafaanaganya ddala n'agaabo be bagamba abaabuzaawo bakitaabwe abaana babakyawe ekikolwa ekyo bwe musirikira ebikolobero tusiba ku bannammwe kigenda leetawo obukyayi wakati wammwe ate nga ffenna tuli bannayuganda tetwagala kukyawagana tetwagala bukyayi twagala nkolagana nakwekolera wamu okununula eggwanga lyaffe naye bwe musirika obusirisi abalala ne mwongera gikumamu 10 nga mulaba ebiri mu sente tebibakwatako omusajja abalaze nti mumuli bulungi sibalinaako obuzibu muli free muganda wange eyo free gyabalaga olwaleero byebizibu muyinza okusanga mu maaso eyo oba abaana bamwe bayinza okusanga mu maaso nga temwakitegeera nti bijja baviiramu obuzibu muleme kufa kutunulira dde kalembereza mmwe ke mufunyenga mmwe naye mulowooze ku bulamu bw'abaana bammwe abagenda okuwangalira ekya mu Uganda ng'obukulembeze bukyuse nga bwe mufaanaganya namu amannya si be bakyafuga ensi naye nga waliwo aba balinako ekkonda ku mitima olw'ebikolobero bye baba bakoze muvumirire ebikolobero ebikolebwa abafuga Uganda newankubadde nga mufaananya nabo amannya mwegaane sitaani n'ebikolwa bye at least abantu bajja kumanya nti abo bannaffe twalwananga nabo tebalina kakwate nabali twalwananga nabo okulaba ng'ensi yaffe tuginunula mubaveeko mbaviireko ddala temubako kye mbagambako abo baali balwanyi twalwana nabo otherwise mwe muyinza okuwangaala leero nga muli mirembe nga mulaba mulina akalembereza naye abaana bammwe bafundikira Museveni obubwe buweddeko naye ababadde badiringa naye mweteeseteese mutya kubanga okimanyi nti olwaleero oyinza okukeerera mu mawulire nga bakulaga nti avuddewo obukulembeze abutadde naye teweerabira nti gwe abadde amutembeeta bannayuganda tebakwerabira basigala bakumanyi bamanyi bulungi ebikolobero ebikoleddwa ku ggwanga Uganda bamanyi nabaani ababi bakoze oteeseteese otya omwana wo ogenda mutwala luddawa Uganda y'emu yagenda okuwangaliramu n'abo abayise embuzibu nga balojja obukambwe bwa Mwami Museveni obasuubidde kubeera basanyufu gy'oli nga gwe kitaawo yacunyanga abaabanno obasuubidde kubeera n'emirembe nga gwe kitaawo yagibuzangako banno n'olwekyo twebuulirire mu kaseera kano mu kaseera ak'oluvannyuma akakyaliwo nga musajja mukulu tannagenda kuba tukimanyi nti obudde bw'esaawa yonna buweddeyo mukadde kano twebuulirire tudde eri bannayuganda bannaffe twenenye ensobi zaffe twewala ebikolwa by'omulabe otusuula mu katego nti ye ayagala agende naffe aleke nga kitwambazza tubulwe emirembe waatali kubanga olwali yatulaga nti yeewa emirembe abamugoberera mwe mulina okubeera n'emirembe mu Uganda enkya bw'anaavaawo ababadde banyigirizibwa bagenda kuba balina emirembe naye gwe abadde yeegatta n'oli okunyigiriza abanyigirizibwa sikakasa nti onaabeera n'emirembe mu nsi eno.